السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين على أمور الدين والدنيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أمان يوم سليمان كسولين قبل الجو وكتو ساكو بكواتكناكو بسكا twebaza Allah subhanahu wa ta'ala wekitiibwa akyatukuumye era akyatuwa ebitubeezaawo. Tumusaba okusaasira n'emirembe n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuli ku mbeera ez'obusika ezikwatagana ku ddiini Busiraamu, so nga ate era tujja kwongera tutunuulire embeera ezikwatagana ku mateeka gaffe aga Uganda ng'ensi yaffe. Mu mbeera mu kyo kye twetaaga kwe kugatta wakati w'amateeka agafuga eggwanga wakati w'amateeka agafuga eddiini Busiraamu oba mu sharia ey'Obusiraamu, okusobola okumanya wa we tusobola okuba nga mwana wattu ebintu bino tubissa mu nkola nga situlina gwe tukosezza. Omusomo gwe tuliko olwaleero alhamdulillah tutuuse ku musomo guyitibwa ashabu al-furudi wa ahwalihim fi l-mirathi. Tugenda kulaba embeera z'abasika wamu n'emigabo gyabwe mu busika. Tulaba omugabo nabaani abateeka okugufuna. Kasooka tunuulire kye bayita ashabu al-furudi sababiyati wa halatihim wa adillatiha. Kuba twakimanya nti abantu abafuna emigabo twabatunulako ne tulaba nti abantu abafuna emigabo balimu emiteeka ebiri. Waliwo abafuna emigabo nga ku lw'oluganda lw'omuntu olw'omusaayi, ne wabaawo abafuna emigabo ku lw'ensonga eba eriwo wakati waabwe n'oyo afudde. Kati katunuulire ku bannaffe abafuna emigabo olw'ensonga eba eriwo wakati waabwe n'omufu. Atugamba nti ashabu al-furudi sababiya ithnaani, abantu abafuna emigabo ku lw'ensonga ebaawo wakati waabwe n'omufu ba mirundi ebiri, era nga be bano azawuju wa zawuja, ye mukyala omufumbo n'omwami omufumbo, nga wakati waabwe mbiri waliwo obufumbo. Katandikire ku musajja asooka azawuju. Omusajja bw'abanga ye musika eri mukyala we, abaffe mbeera ki mwateekeddwa okusikira mukyala we? Katugambe nti azawuju lahu fil mirathi halataani. Omwami omufumbo n'omukyala omufumbo, singa Allah agira omukyala n'afa, omwami we n'asigalawo nga waali, omwami oyo alina omugabo oba alina embeera bbiri z'ateekwa okusikiramu mukyala we. Embeera esooka agambye nti yarithu an-nisfa bisharutin wahidin, asikira ekimu ekyokubiri, giyite half ey'ebyobugagga bya mukyala we, singa mukyala we Allah agira mukyala we n'aba ng'afudde ng'alina ebyobugagga. Omwami ebyobugagga ebyo byonna bikwatibwa ne byabuluzibwamu emirundi ebiri egy'enkanankana oba ebitundu bibiri eby'enkanankana, ne tukwata ekitundu kimu ne tukiwa omusajja eyali bba, n'abeera nga kyamusikirako n'akitwala. Embeera naye nga waliwo akalombolombo akateekwa okuba nga katuukirizibwa kamu. Agamba nti huwa adamu wujudi al-far'i al-warithi li zawjatihi, kwe kubanga mukyala we talinaayo mwana yenna. Kitegeeza nti omusajja oyo nga teyazaala mu mukyala oyo mwana yenna. Ekyokubiri, ng'omukyala talina walala wonna we yali afumbiddwako, oba nga talinaayo walala wonna we yali azadde mwana. Kuba nabagamba nti omwana w'omukyala tagobererwa nga wa musajja. Omwana w'omukyala ne waba yamuzaala mu bwenzi asobola okuziyiza omusajja n'amukendeeza ku mugabo. Wabula ate omwana w'omusajja atunulirwa nnyo singa asangibwa nga omwana oyo amakubo si matuufu, olw'okuba nti omwana abalibwa ku musajja. Olwo kitegeeza nti omwana oyo tajja kuziyiza mukyala we kufuna mugabo gwe gujjudde. N'agamba nti omwana oyo either omusajja okuba nga yamuzaala mu mukyala oyo oba nga yamuzaala mukyala mulala, omukyala oyo bw'aba nga afudde talinaayo mwana, kitegeeza nti omusajja ateekeddwa okufuna ekimu ekyokubiri mu maali ya mukyala we. Kinsonga omwana mulenzi oba mwana muwala nga teyamuzaala, olwo kitegeeza aba talinaawo kimugaana kyonna kufuna kimu kyakubiri mu maali ya mukazi we.
embeera ey'okubiri alhalatu thaniya yembeera ey'okubiri yarithu rubu'u omusajja afuna ekimu ekyokuna kitegeeza nti ekimu ekyokubiri tukivuddeko mu mbeera singa kisangibwa nga tewaliiwo baana olukyafuna mu mbeera ey'okubiri yarithu rubu'u bisharutin wahidi afuna ekimu ekyokuna olw'akalombolombo akateekwa okutuukirizibwa kali kamu era huwa wujudu far'u lwarithi lizawjatihi kwe kubanga omukyala asangiddwawo ng'alina omwana singa omukyala aba alinawo omwana yenna eitha ng'omusajja oyo yamumuzaalamu oba omukyala ng'alina bwe yasooka okufumbirwako awalala omwami ajja kukka ave ku mugabo ogw'ekimu ekyokubiri agende ku mugabo ogw'ekimu ekyokuna olw'omwana oyo aliwo omukyala gwe yazaala eitha bayamuzaala wakati waabwe bombiriri oba nga wa mukyala mulenzi oba muwala n'ekyo n'okukka wansi si nsonga abaana abo ng'okuba nti baazaalibwa ne bafa naye ne baba nga baali bakuze ate ne balikawo abazzukulu olwo abazzukulu baba bagenda kudda mu kifo ky'abaana bali era bajja kuba baziyiza omusajja kyekyo nno kitegeeza n'obujulizi ku nsonga eyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'an ey'ekitiibwa kuba bino tetubyogera nga tubijja mu bbanga tulina okubaako n'obujulizi eitha mu hadithi mu kwegatta kw'abamanyi oba mu Qur'an ey'ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakun lahunna walad mwabasajja mulina kimu kyakubiri mulina haafu ku by'obugagga by'abakyala bammwe singa Allah baageze ne bafa ne baba nga tebaliseewo baana taliseewo mwana wadde omuzzukulu taliseewo mwana taliseewo muzzukulu we bakyala bammwe bwe bafa mu maali zaabwe mulina mu kitundu naye yembeera eyasoose fa in kaana lahunna waladun singa abakyala bammwe abo Allah agenda ne bafa nga balinawo omwana yenna oba omwana taliiwo naye nga waliwo omuzzukulu falakumu rubu'u mimma tarakna olwo nno mugenda kukka muve ku mugabo ogw'ekimu ekyokubiri mujje ku mugabo ogwa kkoota oba ogw'ekimu ekyokuna gwe mugenda okufuna mu maali zaabwe min ba'di wasiyatin naye ebyo byonna nga mugenda kubifuna luvannyuma lwa kuggyamu ebisuubizo omukyala oyo bye yali kaasuubizza ng'okubanga yasuubiza mu maali yange mujjangamu saddaaka ey'ekimu ekyokusatu ne mugitwala fi sabilil birri mu kkubo ery'amakubo amalungi ag'okukola emirimu emirungi okulunga okusigala ng'afunamu empeera oba okugigabira abantu bonna baaba yagamba nti bannaayo no mumuwanga ku by'obugagga byange mumuwangako kimu bwe kiti oba mumuwangako bwe kiti biba bimaze kuggyibwamu mmwe abasigadde okufuna abalina emigabo okufuna ebyo ebyobugagga bakuba nga biggiddwamu ng'omukyalo oyo aba yakiraama yusina biha kyaba yalaama biha au dainin oba ng'alinayo ebbanja lyonna ery'omuntu amubanja katusibemu ono katono bino byonna buno obujulizi bwe tuleese bulaga nti omwami bba wa mwannyoko bw'aba afudde mwannyoko ntegeeza ng'afudde nga bbaawe waali oteekeddwa mmwe ku sayidi y'omukyala oba buluganda lw'omukyala famire y'omukyala muteekeddwa okutwala obuvunaanyizibwa okutuukiriza bino Allah ow'ekitiibwa bye yalagira kubanga bituukirizibwa mulemere kugoba bantu muleme kugoba basajja kubagobera ku miryango na kutuuka kubamma bya bugagga by'abakyala byabwe ne bwe biba biri ku sayidi yammwe anti mulina akajanja abamu abagamba nti ewaffe kati ng'omwami ajjayo ate eno ku buko eno ebyobugagga mbu ate ebyobugagga bya gundi abifunibwa ajja afuna ebigagga bya zaamu bya sulayina abifuna atya ng'ate eno ewaffe ku buko ebyo tebikola kuba aya tebiraze etulaze bujulizi bwetukakasa nti ateekeddwa okufuna gwe kyokakasa nti kya mukyalawo kya mwannyoko ng'ate mwannyoko yali yawasibwa omusajja oyo ateekeddwa okufuna ku byobugagga bya mwannyoko bwe kiba tulaba nga tasobola kujjayo mukwate mumusasule essente ezenkanankana n'ekyo kye yali badde afuna mumugye ku kiko ewammwe omufumbo owokubiri ye mukyala omukyala omufumbo singa aba afiiriddwa bba wali tulabye ng'omusajja omufumbo yafiiriddwa mukyala we kati saawa zino ku bwokubiri gwe tuliko ye mukyala omufumbo ng'afiiriddwa bba kitegeeza nti abantu bano bombiriri tebasobola kujja mulundi gumu omu ku bba alina okuba ng'afudde ng'omulala yagenda okusikira munne agambye nti azawujatu omukyala omufumbo agambye nti zawujatu au zawujaati
oba abakyala. Omusajja asobola okuba n'omukyala omu oba abakyala babiri oba basatu oba bana. Lahunna fil mirathi halataani, abo bonna nga bw'olaba abana balina embeera nabo bbiri ze bateekeddwa okusikiramu bba waabwe ku by'obugagga. Omukyala gy'ateekeddwa okusikiramu bba oba bba waabwe, kitegeeza nga okusinziira ku bakyala b'aba alina. Bw'abeera omu kiba kikoze ku ye, babeera babiri era babeera babiri era mu mbeera efaanako bwe. So embeera esooka mukyala bano gye basobola okuba nga asikiramu bba, omukyala gy'asobola okusikiramu bba, ekisookera ddala tarithu rubu'. Tarithu ar-rubu', omukyala oyo afuna ekimu ekyokuna mu maali ya bba. Idha kanat wahidatan, bw'ajja ng'omukyala ali omu yekka. Idha kanat wahidatan, bw'abanga ali omu yekka. Wayashtarikna fiha, kitegeeza mu mbeera ng'omusajja alina mukyala omu yekka. Wayashtarikna fihi idha ta'addadna, bwe babeera ate nga yawasa abakyala abasukka ku bameka ku omu era beegatta mu mugabo gwe gumu. Yaqtasimnahu bisawiya, nga bagenda kugugabanyaamu kyenkanyi. Omugabo ogwo gw'ekimu ekyokuna bisharutin wahidin, naye nga waliwo akalombolombo kamu akateekwa okutuukirizibwa abakyala abo okusikira omugabo ogw'ekimu ekyokuna mu by'obugagga bya bbaabwe. N'agamba nti wahuwa adamu wujudi far'i lwarithi li zawjin, kwe kubala ng'omusajja talinaayo mwana yenna. Si nsonga yamuzaala mu mukyala oyo gw'alina oba mu bakyala abo b'alina oba nga yamuzaala mu mukyala mulala, naye ng'omukyala wa halaali. Kino kihappeninga, waliwo omusajja asobola okuba nga awasizzaako ku bakyala abasukka ne mu 9, naye nga abawasa n'awangaala nabo ne balimukwatagana naye n'agenda okumaliriza ng'amuzaddemu omwana ne baawukana mu mateeka amatuufu. Kyo kitegeeza nti abaana abo babeera basobola okuziyiza abakyala bano ku migabo gyabwe, naye nga balina kubanga ba halaali. Nabagamba abaana b'omusajja balina kubanga ba halaali. Ab'omukyala olw'okuba ye akanyuugirirwa abaana abatamanyiddwako bakitaabwe, naye nga yali omu ku nsonga eyabaleeta mu nsi muno, abaana abo baweebwa omukyala oyo. Iyo nsonga lwaki abaana b'omukyala tebabuuzibwa bwe babeera nga bazze mu busika okusikira maama waabwe. N'olwekyo kati wano ku sayidi y'omusajja, abaana abasobola okuziyiza abakyala bano bafuna omugabo mu maali ye mu kimu ekyokuna singa kisangibwa nti omusajja talinaayo mwana yenna. N'agamba nti wahuwa alwaladu dhakarun kana am untha, si nsonga mwana mulenzi oba muwala nga talinaayo oba auladul abnai wa in nazalu, oba abaana abazzukulu ab'abaana be. So omusajja nga yazaala abaana ne bafa, naye ne wasangibwa nti nga tewasangiddwayo nabazzukulu, kuba singa abazzukulu babeerayo kitegeeza bye bagenda okujja ate mu ddaala eryali badde ery'abaana. Bimahadhi dhukuri, nga tutambudde mu layini y'abaana abalenzi. Sawaun kana alfaru alwarithu min azawja au min ghairihi, si nsonga omwana oyo yamuzaala mu bakyala be oba yamuzaala mu bakyala abalala. Kitegeeza abaana abo omukyala bajja kufuna omugabo gwe nga gujjudde nga tewasangiddwawo baana babika bifaananako bwe bityo. Embeera ey'okubiri, omukyala gy'asikiramu bba. Tarithu thumuna idha kanat wahidatan, omukyala bw'ajja nga ali omu asobola okuba nga afuna ekimu eky'omunaana, afuna kimu kya munaana. Wayashtarikna fihi idha ta'addadna yaqtasimnahu bisawiya, ate era bwe bajja nga basukka mu omu, omusajja nga alina abakyala abasukka mu omu, abasukka mu omu nga ba halaali, ba ndagaano ntuufu, olwo nno babeera nabo bwe bakola ki, bayingira mu mugabo gwe gumu ne bagugabana mu kyenkanyi. Bisharutin wahidin, era nga waliwo akalombolombo akateekeddwa okutuusibwa akamu. Wahuwa wujudu far'i alwarithi li zawjin, nga wateekeddwa okubaawo abakyala bano okufuna omugabo guno bateekeddwa okuba nga waliwo omwana omulenzi oba omwana omuwala oba omuzzukulu ow'omugenzi. Kitegeeza nga omusajja yazaala omwana n'azaala mwana munne, naye omwana we n'afa. So kitegeeza waba wasangiddeawo omwana yenna mu layini eyo, layini ey'omulenzi, olwo abeera agenda kukola ki, agenda kuziyiza abakyala bano abakendeze ku mugabo bajjuluke bave mugabo ogw'ekimu ekyokuna gwe baali badde bafuna, bajje mu mugabo ogw'ekimu eky'omunaana mu by'obugagga by'omufu. Wahuwa alwaladu dhakarun kana aw untha, si nsonga mwana muwala oba mulenzi. Wa auladul abnai wa in nazalu bimahdhi dhukuri, n'abaana ab'abalenzi, amakulu abaana abazzukulu
ku layini y'abalenzi mu baana abalenzi kuba bibazaala bazza mu kika era nabo baba bagenda kukendeeza ku bakyala b'omugenzi ku migabo gye baali badde bafuna singa basangibwa nga we bali. Sawaun kana alfaru warithu min azawjati aw min ghairihi, si nsonga mwana yamuzaala mu mukyala mu bakyala abali mu maka oba mu bakyala abalala aba halaali. Akagambo halaali tukateekako. Waddaliilu ala dhalika qawluhu ta'ala, n'obujulizi ku nsonga eyo abakyala okubanga basikira babba baabwe Allah subhanahu wa ta'ala ajoogera ku mbeera zino ebbiri ze tunuulidde. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala, billahi minash shaitani rajim, walahunna rubu mimma tarakna, abakyala abo bayina kimu kyakuna mu byobugagga bya mimma taraktum, walahunna thumna walahunna rubu mimma taraktum illam yakul lakum walad, abakyala abo bakyala bammwe balina kimu kyakuna mu maali yammwe mu abasajja bwe mbanga mufudde ne mugireka, bimba mulese byonna babira balinamu kimu kyakuna, illam yakul lakum walad, bwe mbanga temulina mwana. Olaba abakyala bona Allah bwaba generalizing, omukyala oli ayinza okwebuuza nti lwaki tugambye nti abakyala bana bagwa mu mugabo gwe gumu, kuba Allah kyayogedde wano bonna abakyala abo abeere omu, babeere babiri, babeere basatu, babeere bana, bagwa mu mugabo gwe gumu, kuba hunna eyo dhamiru yaki ya jam'u lil inath, eyo pronoun ekola ku bakyala nga bangi. Kyova olaba nti omugabo mwe tubagasse mwe bagenda, kuba Allah bw'atyo bwe yabagatta balina mugabo gwa kimu kyakuna mu by'obugagga by'omusajja bw'abanga afudde nga talese mwana. Fa in kana lakum waladun, ate mmwe bwe muba muleseewo abaana mmwe abasajja, falahunna thumuna, balina kugwa mu mugabo gwa kimu kya munaana. Era olabye Allah dhamiru gy'aleese pronoun alese y'abakyala nga bangi bagwa mu mugabo gwa kimu kya munaana. Mimma taraktum, mwebyo muba muleseemu abasajja, min ba'di wasiyatin tuusuuna biha aw dayn, luvannyuma lwa kujjamu bisuubizo byammwe mmwe abasajja bye mwasuubiza okujja mu maali yammwe ng'ekimu ekyokusatu oba saddaaka oba ki kyonna kyonna ekiba kijjibwamu ekigenda mu makubo amalungi g'osigala ofunamu empeera, n'amabanja ge mubanjibwa nga nago gamaze kuggyibwamu mu maali zammwe, oluvannyuma ebyo byasigadde ne bibuuka bigabibwa abateekeddwa okubifunamu abo abalina emigabo eri nga bakyala bammwe. N'olwekyo ezo aya ojja zisanga mu suratu Nisa ya 12 gye twasoose gye twalabye ku musajja n'eno yennyini, era aya yemu, aya ya 12 suratu Nisa bwe bujulizi obwo. Katulabe akasembayo fawaidu mirathil azwaj, bugaso ki oguli mu busika bw'abafumbo ababiri. Alfaidatul ula, oba mu kumanya obufumbo bw'ababiri, omugaso ogusookera ddala, ju'ila lizawjati idha ta'addadna mithla ma lilwahida, abakyala baabawa omugabo gwe gumu, omukyala singa abadde omu ate singa era baba bangi, Allah tabarakahu wa ta'ala yabawa omugabo gwe gumu ng'oguweebwa omukyala omu. Li'annahu law ju'ila likulli wahida, kubanga singa ensonga eyo lwaki yali bwetyo, olw'ensonga nti singa buli mukyala baali bamuwa law ju'ila liwahidati minhunna arrubu', singa buli omu baali bamuwadde kimu kyakuna mu migabo, wahunna arba, ate nga jjukira bali abakyala bana, la akhadhna jamia almaali, emaali yonna abakyala baali badde bagitwala ey'omugenzi. Wazada farduhunna ala fardi zawja, era n'omugabo gw'abakyala abo gwali badde gusukka ku mugabo gw'omusajja. Omugabo gw'abakyala gwali badde gusukka ku mugabo gwaki gw'omusajja. Kitegeeza nti abakyala abo baali badde bafuna omugabo ate ogusukka ku gw'omusajja gwe yalifunye nga yasikira mukyala we. Embeera ey'okubiri oba omugaso ogwokubiri ogutumanyisa oba ogutuletera okumanya obusika bw'abafumbo ababiri, atugamba nti mirathu zawju, obusika bw'omusajja ala dhifi mirathi zawja fi halataini, gukubisaamu omugabo oba obusika bw'omukyala mu mbeera zonna, mu mbeera bbiri ze tulabye, nga waliwo omwana nga tewali mwana, omusajja akubisaamu omukyala. Lianna fihi dhukura, olw'ensonga ye abalibwa nti musajja. Amakulu kyetwatumye kituze tutunuulira mu mbeera y'obusajja nti omusajja aba akubisaamu omukyala. Wahiya taqtadi at-tad'if, kubanga ye ate embeera y'obusajja eno gye tugamba obusajja ye musajja, principle egamba nti omusajja alina okukubisa. Kal ibni ma'al binti, kiba kyefaananyiriza n'omulenzi nga azze n'omwana omuwala. Wali annahu idha ijtama'a dhakarun ma'a untha fi darajatin wahida, kubanga omwana omulenzi n'omuwala singa babazze nga be basika nga bali mu ddala lyerimu,
kana lildhakari dhifa nasiba al-untha, omulenzi aba agenda kukubisa mu muwala emigabo ebiri. Amakulu omulenzi omuwala we yalifunye omugabo ogumu, omulenzi agenda kufunawo emigabo ebiri. Wali anna al-mufadalati bayna adh-dhakari bayna ar-rijali wan-nisa'i fi al-mirathi hiya al-qa'idati al-'amma, kubanga kyebayita tafadul, okusingako oba okusukkulumako, okusituka ku ddaala mu basajja, ekyo ye principle eri geno mu mateeka g'Obusiraamu. Already yakkanyizibwako, era nga Allah tabarakahu wa ta'ala omunanyini mateeka gano amateeka ge tugoberera ye nanyini, kubanga yasawo principle eyo mu mbeera efaananako bwetyo. Nolwekyo omuntu addaawo n'agamba nti lwaki, kubanga bingi nnyo mu famira abaana bangi abawala balemesezza ebyobusika okugabanyizibwa mu mateeka g'eddiini Busiraamu, olw'ensonga bagamba nti Obusiraamu bubaseera bukola ki, naye beerabidde nti mu bingi Allah bye yabasitulamu. Nze nabaweekiza mpeemu nti bw'oba okaayana kino nti Allah tali feya nga bwe bagamba, ate nga nabagamba ekintu kye kibajja mu Busiraamu, kakasa bukakasa nti Obusiraamu oba buvuddemu, kubanga bw'onaanoonyereza ojja kusanga nga teri musajja afuna mahare. Lwaki temugamba nti n'amahare kale katugaveeko, tanazanna ni mahar, amahare tugatadde, tebaddamu gatuwa kuba nti baagala mwenkanonkano, bagamba nti omwenkanonkano gwajja. Kakati n'amahare ng'omusajja ne byonna byonna ebireetebwa, kuba tunuulira omusajja ewaabwe temulina kye mutwalayo abakyala, naye ewammwe bakuleetera amahare g'omuwala. On top of that ate ne baddira n'eki, ne baddira n'ebintu bye beetikka ne babireeta mu famire y'omukyala. Ebyo byonna byonna bitunuulire. Allah yasitula buli omu, yamusitula ku sayidi ye, muleme kukitunuulira nga mukiza ku sayidi emu. Ekyokubiri, Allah yatwala obuvunaanyizibwa n'abukwasa omusajja. Omusajja yaliwo okulabirira amaka. Omukyala ne bwe bali mukwasa amaka bbanga ki, ne bw'aba alina ssente mmeka, nkukakasa nti tasobola galabirira, wabula okuggyako galabirira nga yeemulugunya singa etteeka liba limukwaseeko, era galabirira yeemulugunya mu mbeera efaananako bwe. Ne bwe balina byegagga byenkanaki. Nolwekyo tugondere amateeka, tuleme kubeera nga kano akatono ate kakufuuka ensonga ate ey'okujja mu Busiraamu. Nolwekyo omugaso ogusemberayo ddala, agamba omugaso ogwokusatu gwe gusembayo, agambye nti azzawujaani la yuhjabaani min almirath hajiba hirimani, abafumba ababiri omwami n'omukyala tewaliiwo asobola kubaziyiza kusikiragana okwenkomeredde. Teri asobola kubaziyiza kubagamba nti tewaliiwo n'omu agenda ng'abafamire bwe bakikola. Abafumba ababiri tewaliiwo n'omu asobola kubaziyiza kusikira munne. Omwami tasobola kuziyizibwa kusikira mukyala we ku sayidi ya mukyala we, teri asobola muziyiza. Omukyala tasobola kuziyizibwa kusikira ku byabugagga bya bba ku sayidi y'omusajja, teri. Era abakikoze aba ali mu musango omunene ogw'onnaggomola. Agambye illa idha qama bimani'in, okuggyako nga waliwo ensonga ebeemuganyisa min mawani al-irithi thalathati al-ma'rufa, mu nsonga essatu ezimanyikiddwa ezigoba omuntu mu busika. Tuzimanyi bulungi ng'okutta, obuddu n'okwawukanya amadiini. Ebyo bintu bisatu. Walakinnahuma yuhjabaani hajiba niqsaani, naye ate basobola okuziyizibwa okufuna ebyobugagga nga bakendezebwa ku migabo, nga bwe tulabye mu mbeera nti mu mbeera nga waliwo omwana nga tewali mwana, omugabo guba munene, naye ate gukendeera mu mbeera nga waliwo abaana b'omugenzi. Olwo nno y'ensonga ezo ziteekeddwa okuba nga tetuzeegendereza. Bannange tulekera okulyazaamaanyi abantu bano ababiri, emigabo gyabwe giigyo ginywerezebwawo, ne Qur'ani ey'ekitiibwa ne hadithi mpitirivu tesobola kuba nga ozimalayo. N'olwekyo hadithi mpitirivu nabyo tuteekeddwa okuba nga tukola ki? Kambawo ekisembayo ku hadithi. Ebyobusika by'Obusiraamu nga byakajja, amateeka bwe gajja kuba ge gamu ku mateeka agasembayo okujja. Omukyala yali mukyala w'omu ku basahaba, yali ayitibwa Saad ibn Rabi'i. Saad ibn Rabi'i yalwana olutalo lw'e Badiri n'attibwa, naye yaleka mukyala we n'abaana abawala babiri. Kati ebyobusika by'Obusiraamu byali tebinnaba kujja, nga abantu bakyagobera bya mu jahiliya period. Omukyala taata w'abaana ono Saad ibn Rabi'i bw'afa, yaleka mukyala we n'abaana be babiri ne muganda we, taata w'abaana bano omuto. Taata w'abaana omuto kye yakola, n'ayagala ddira ebyobugagga byonna abyezze, nga bwe kyali mu jahiliya nti omusajja ye yatwalanga ne wabenga n'omukyala n'abaana, ebintu byatwalibwanga basajja. Kakati n'omukyala kye yakola ng'asitukiramu ng'agendera omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ng'amugamba nti ya Rasulallah, nti
Saad ibn Rabi'i yafa n'aleka abaana babiri, omuwala n'omulenzi, naye abaana bano ababiri la yunkihani illa bimalihima. Mu kiseera ekyo n'abasajja bawarabu okuwasa abakyala baalinga babawasa nga balinawo kantu ke beekoledde, kyokka ate emaali yaabwe taata waabwe agitutte yonna. Nabbi sallallahu alaihi wasallam kyava agamba omukyala, n'amugamba nti yaqdi llahu fi dhalika, Allah subhanahu wa ta'ala ekyo ajja kukiramulako. Mukyala yaddayo, naye akaseera kaayitawo nabbi nga bwe tukimanyi nti yali tayogera ku kintu kyonna ng'akyogera nga ku magezi ge, wabula yalindanga bubaka kuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Era obubaka bwakka fakataba risala, nabbi n'awandiika ebbaluwa ng'agamba nti ani atibnata saadi thuluthani wa ummahuma athumuna fama baqiya fahuwa laka. Nabbi n'awandiika ebbaluwa n'amugamba kitaawe w'abaana abo, n'amugamba nti emaali eyo gikwata oggyemu 2/3 obiwa abaana ba Saad ibn Rabi'i, n'ekimu ekyomunaana okiwe maama waabwe, ekiba kisigaddewo ky'oba otwala. Ekyo kitulaga bulazi nti abafumbo ababiri basikiragana. Okirabye bw'atyo n'akwata ekimu ekyo n'akola nga Nabbi sallallahu alaihi wasallam yamukola ki, bwe yamulagira, ne kibeera nga bwe kityo kyatereezebwa. Eyo nno y'emu ku hadithi era gye twesigamirako. Wabillahi tawfiq, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tumalirize ekyo be bafumbo ababiri abasikiragana. Assalamu alaikum.